Amazima gennyini nkwaniriza mutuula tusome. Tuli katabo kano Zinunula omunaku, kawandiikibwa Edward Namutete Kawere. Essula ya 3 egamba nti ekyalondolombe. Nze muzzukulu wa Mugema, munnakyala akwata ssente empya n'enkadde, omwanjuzi era omuteesiteesi. Ndolombe kyali kyalo ekigudde akaleka, nga kiseeteevu ekisanyusa okulaba. Kyetondeka ku kasozi akaali akatebenkevu. Ku ludda lwakyo olwa kkono ye yali oluzzi olwayitibwanga Nnaalongo, ffe nno eyo gye twagobereranga amazzi. Oluzzi luno nga terusenwamu omuntu aliko obulimiro oba nga terugoberwako mazzi mu ttuntu. Abantu baatugamba nti yaliyo omusota wakalejja omunene obwaguuga, ate omuddugavu zigizigi kagongolo mbu gwalinanga n'ebisagazi ku mabega. Bwe wagendanga emugga mu ttuntu mbu ng'ogusanga gweganzise ku nkoma oba ku mayinja ensulo mwe zaavanga, nga gukummenta oluwa era nga n'akawoowo keetoziira. Naye bwe kaakutandanga n'ogweyoleka nga nno munnange munaabulonda. Kyokka ebbanga lyonna lye namala ku ndolombe saalabako muntu yenna atunda mwoyo mbu yeeveemu okugendayo mu ttuntu okukakasa bino byonna. Naye abayizi bo baakaliriza ddala nti omusota ogwo gwaliwo. Mu Nnaalongo mwe mwasibukanga akagga akayitibwanga Bunyiikuuli, akaasookanga okukulukuta nga kalaga eri mu bukiiko obwa ddyo, ne kagenda nga kakiiba ate nga bwe kabirira ekyalo ku ludda olwa ddyo, ate awalala nga kayitira ddala ku nkingizzi zaakyo. Naye bwe kaabanga kali kumpi okukimalako, ate ne kaweta ne keggunda mu ggwonvu eryali mu buvanjuba bwa Ndolombe. Awo ne kagenda nga kabuyaanira mu ggwonvu eryo ne kalaga ku bukiiko obwa kkono. Era bwe wabanga ova ebuvanjuba mu kyalo Nnimire ng'okasomoka enfunda 3 n'olyoka ogguka mu Ndolombe. Mu kagga kano nga mulimu amakwangala g'ebinoso bwesedde era nga temunaabwa mukazi yeekubye kagere. Mu ntikko y'akasozi ddala okwali ekyalo kyaffe mwalimu akavula akayitibwanga Lukende nga temwewoggomwa musana oba okweggamu enkuba. Kali keebunguluddwa emiwaawa n'emikyula. Ekiro mwabangamu ekintu ekiwuunuuna nga bwe kisinda ng'omulwadde omuyi. Naddala buli lunaku omwezi lwe gwabonekanga. Abantu abamu baagambanga nti buzimu, ate abalala nti musambwa, ko n'abandi nti kikulekule, n'abalala nti mageege. Mu kavula ako mwe mwalinga entamu omwasiikirwanga, mpozzi n'ekinu omwasikulwanga entungo, kubanga ku Ndolombe nga tekulimu ntungo. Naye nga bw'obaako gy'ozisase nga si nsekule, ng'ozitwala n'ozisiikira eyo era nga gy'ozisekulira. Ku ludda lw'ebugwanjuba ye yali ekibira Mpagazza mwe twasenyanga enku. Mwalimu engu gye baayitanga Luwaatudde nga terya mbuzi, kyokka bwe yasulanga ekuuga ng'abantu tebatwala mbuzi ku nsiko, era nga n'abantu bennyini ekiro eri ebweru tebalisala, kubanga okukuga kwa Luwaatudde kwe kwalinga okulabula nti ku Ndolombe kwazzeeko ensolo eŋŋenyi, era ng'embuzi bazaayira bwayizi obumpwankimpwanki, ebiwata, mpozzi n'amalagala. Luwaatudde bwe yakuganga nga wayiseewo ennaku, ng'ekyo kitegeeza nti ensolo eŋŋenyi yamala muddo omusulo, oba nti Luwaatudde yagirwanyisa n'agitta. Olwo ng'embuzi zigenda kyere ku ttale era nga n'abantu beetaaya bulungi ekiro. Bwe wagendanga mu Mpagazza ng'oleetayo ekintu kya ngeri emu yokka. Bwe wagendereranga enku nga z'oleeta, bwe wagendereranga ensansa nga z'oleeta, naye bwe wagendereranga amatungulu era nga g'oleeta. Naye bwe wabanga ogenderedde enku n'omala olaba obutiko n'oyagala otwale, kale n'oyagala obutwale, ng'oyinza okuleka obuku n'otwala obutiko, naye nga toyinza kuyimbagatanya byombi kubitwala n'obituusa waka.
ng'ekkubo likubula n'otataaganira mu kibira okutuusa lwe wasuulangako ekimu oba byombi, olwo n'olyoka olaba eryakuleese. Mu masekkati g'ekibira kino mwalimu ekidibampotwe, omwali ensonzi ezivuluuja obuvuluuzi naye nga tezivubibwa. Nsejjukira olumu omusajja bwe baakimubuulira n'awalaza empaka, kyeyava yessa ku kidiba n'akuba omukono mu ntogo, n'aggyayo ensonzi nga ziizo n'azireeta eka anti nga tawakana zituula. Kyazira kukuba mutwe mu nju, enjoka ne zitandika okumusalirira, bw'atyo n'azirika. Abaaliwo baalaba akatuuyo nga kamukka, kale kwe kuddira ensonzi ne bazizzaayo mu kibira nga bwe baziraamiriza. Naye omusajja oyo yakomayo era ddala yasimbayo kitooke. Nze ndowooza nti ne leero singa tezazzibwayo yandigenze ekaganga ezzangwa gye batambulira ku mabega ng'obwato n'enviiri gye zittirira ng'omuddo. Mu kibira kino era mwalimu omuti, bwe wagutyabangako oluku n'olutwala n'olussa mu nju, omuliro bwe gwazikiranga ekiro nga lwakaayakananga emmunyeenye, abakulu baaluyitanga kulya kiyanga. Weewaawo tuula tusome mwoli tuli ku katabo akazinunula omunaku, essula ey'okusatu egamba nti ekyalondolombe tugimalirizza. Owulidde ebyewuunyisa ku kyalo kyabwe, ebisasamaza ate n'ebitiisa. Ndowooza naawe gye wakulira omanyi bulungi waliwo ebintu bwe bityo obyefaanaanyiriza oba ebyenjawulo ate ku ebyo bye wakula owulira ku kyalo kyammwe. Ebimu wabyerabirako, ebirala wawulira biwulire. Tuteere mu komenti otubuulire ku kyalo kyewammwe gye wakulira kyo kyalo ki era kyali luddawa, biriwo bye boogeddeko ebifaanana n'ekyalo kyewammwe. Tugenda kusisinkana mu ssuula eddako egamba nti nsooka okulaba ku ngo, y'essuula ey'okuna. Olwaleero mbasibulidde awo. Ssaabasajja Kabaka awangaale.